kabina togende ntebe ku Friday omukulu kavuma Kabowa angamye nti Mulyanyama bagugula naki ne mukulu Lukwago Mulyanyama talumanga Mulyanyama ne Lukwago Mulyanyama yagala bwa road mayor kati ona ayimira Lukwago kumata yagaliza abaganda bataga ayimira side ayimira bwati ne bwati ena atyayo atayagala okugenda kina yagala ukita tayagala kuchita tese ye buli wala kakataba yakayingire fudisira babwagisanyizawo yona jawude kwegamba yali ngonga akajiko natabula katulabeko buli wala gabera wansa sagwe bwati nyama kichagamba kwa chebuza wanji tuyendo utandike na mawulire ki amawulire manji amawulire ogo bago South Africa yaita president simanyi wa president wa mafoso tamanyi ntino Bobi Wine president wa gwanga Uganda mulonde bamufutudde nga kabwa kabya kaize togenda sayo control room eri guli banga to tanga mwana nyama oyo tulire byayogera muzunga social media yana mujudde kansasi aba kukola wo FDC block oba badi FDC baje wakyagulanye onwero tuje baliko bagala kutesa wano wenjogerede teri kutesa fe tugenda kuwagira kyagulanye yo banga batesezza ne kyagulanye tebali kutesa ate mutesa ki ozze naki tebana ki bayina ate bayina ki bali bayina kujja nakyo mu 2 ne bebaka kati bakomye kati batu bayita na musanga ndeba nalyawa tawa kati genda bayola ku street beije tugenda okukola ndondolo bazenga we bali waliwo wano omusajja jeno olutawo lwe Rwanda nga luwedde buli omu yali agenda okudda Kagame yagamba Mugisha muntu obojja jangu nga Mugisha muntu tojjanga jeno kati bayagadde okujja n'akafonze president kati emyezi 6 wegiggwako bajja kujja tebalina alternative balina kujja kati omukyala yenna nga akyali ku campus abamanya ajja kufumbirwa dokita onyala yenna nga akyali ku campus abamanyi nti ajja kufumbirwa dokita waliwo eddwaliro facility munaffe Dumbe Kasese gye yatuweereza nagitaddeyo olunaku lw'eggulo oba bannaffe bagirina mu control room ebifaananyi bino bya trainings nga kweri ku mikutu abantu nga babyeweereza kiringa akasomero oba nakalabyewa akasomero nga katuvunzeeko naye tugamba communities gye muli ng'eri essomero lya UP liiryo eryo ddwaliro tabiwuliriza Jennifer nga bakututeyo nti ogenda ya government ya muntu lya government Minister of Health ekolaki nedda ate kati sagala kulumba nnyo government lwaki sijirumba mbali ngamba nti lwaki sijirumba oliyogera ndi ku mazima community ekiri gye kiri tontama naawe community ekiri gye kiri bayinza okwerwanako lengera eddwaliro mututo mukyala Semanda agenda kuzaala lwaki wa Semanda njogera linnya bunnya mukyala Sekitoleko mbale mudduke mugende mu ddwaliro musawo gyali ali mu kulimanda anasize oyitayinza kubanga omusawo waawo asiibayo mu ddwaliro bamutwalayo ng'eri agenda okuzaala n'agenda n'azaalisa n'ebitanda biringa laba twebaza nnyo eddwaliro ne liruddawa bifaananyi bino twabirabyeko ne batugamba eddwaliro Dumba Kasese yalituweereza naye ate nga teriri Kasese baliyita Butolo Health Center maternity ward can make someone shed tears. That is how the inside looks. Bwetyo birabika liri Kamengo Saza Butoro Mpigi district Buganda mu Uganda ngamba community eri ebintu bwe bityo ero si chairman w'ekyalo mwekwate mukulakisa ku simenti mweddaabirize nalabye essomero balya primary yawa nga bali babateddeko ebiveera waggulu ebiveera byayulika era mwe bakyasomera yali brother wange abira mu Australia abadde for over 45 years yadde n'agamba naye some things gavumenti bweba kukyekoze naffe tuyinza okugattako ng'abantu we are empowering you awali ekizibu ng'ekyo mwerwaneko mwetaase amakuba gasingayo getugwako mu Makinde Jennifer ngamba gwe abantu bebagekolera ekyo kituufu eyo mu kizungu kasaba kukkiriza
asosa permission waliwo ebintu ebimu nga bya abantu abali olwogedde ekigambo kikulu nnyo ndikasaba kukkiriza kasaba kukkiriza bayinza okusanga oddaabiriza ate omalaga mantaala ne bakusibira ddala kesisa eggamba oyingidde anti bayingirira we baliira akakuba akasabidde tuliyoni 2 ojja okekozaakoza ne baneiba olwokuba olina emmotoka gonalyawo senze yaga zimba kalina yange gimala oba flat ya hotelo yange oli wano mantala mwasonze sente mubikola obayita mmere abo ekisibye obwavu ne gavumenti ya Museveni be bantu abali mu bifo batakoledde bannayuganda sente baziteekayo nze njaga tunulira budget ya Uganda nga bagisoma ne bagamba nti Ministry of Gundi ina sente west na west ne zitakola kye zirina kukola ne muta complaining ne mutabawaabira kubanga tewali ayamba ogenda kulopawa nze ndalako President Museveni ng'agamba Minister oyo gwe bayita oba ani Minister wa Edes bamwita batya Diana nambuza Diana nagamba mugule bitanda bimeka mu public yali open yali TVs zonna nga zentunde mu President Museveni nagamba bitanda lwaki mwagula bino nagamba bimeka nga talina answer namuleka nga ina noba minister nabumulekako who's fooling who oyirwete omugoba nsibambi bawadde bafa kinne Lukwago noba minister nobumulekako Lukwago trouble causer Lukwago politician tujeyo wambi bifane bijeyo abantu bali kanywayo kacyayi kabwe bajja kweka Lukwago no muita mmere soka tanyugira muto he's a politician yes ate Lukwago ne kibunja akiraba nakitugama nti kibi ate nakiremerako nakyogera nakidingana nenga naye amanyi ati baita politics kate kyokubiri bo batambulira ku propaganda sympathies obuzibu mu Uganda botokola kabampane olina kumusasira yes omulondi ato ina kuulifuna govuma gweweri guno mbaka gine emyaka tebadde tiya gas baina ogenda muwulira ku Friday mulamu katono ku Friday ojja kuwa kye bayita tiya gas netbok